kwendi. Okay, ye Jonathan JAXTA mugudwa gwe tuli naye olunaku luno olwaleero. Ono CEO munnamawulire muzadde ate nga munnabyabufuzi. Jona, njagala tudde tukyuse obuufu kati tubutunulizeeko ene waffe mu entertainment. Stories muzikola. Waliwo stories so far ezikyakuleetedde obuzibu nga oyinawo watuukako kumpi kati oba baagala kusiba oba kwegamba story eyo nga yakutuusa ku point joga nti oba singa saagikoze. Waliwo story of course ezatuleetera ebizibu nga tukuba nnyo ebiseera awo story za Bobi Wine nga tuzikuba nnyo awo mukulu towards akalulu awo. Abiri nga gwawo. Awo zatuleetera nnyo obuzibu. UCC netuwa warning letters mulekera awo. Mpozi n'emboozi endala yatuleetera obuzibu. Emboozi yali ki? Emboozi yali ya Lwasa ndowooza yasooka yatusamoninga ffenna buli yakola emboozi eyo. Actually bimu ku ebyo byavaako, but other than that actually nze nganze teba buzibu naye abantu ababa bagifunye obubi waliwo ababa baagala okunafuya amawulire oba ogatwalira mu nkwawa. Gulire, you can only report what impresses people, which is wrong because journalism has to be an open book. Oba kitegera ekituufu okyogerako ekikyamu nakyo ne mukyogerako oba kitegera. So waliwo a problem in Uganda nti some people want you become good only when you talk good about them and you become bad. Nina one of the artists muwana nnyo kumpewo muwana nnyo, but there is a submission je nakola nga yechanze ku promoter munne ni yechanga ne mugamba no that is not right. Promoter ne yakutadde mu sente ekisooka nze nali ntegedde ebituufu lwaki show baukanye no yo promoter ebyamu kubina ebituufu. Gravity yali avudde ku nono za contract ebane ebikulambika ntutambulire wano nga tebirimu. Omusajja ambulira bulungi nnyo nti waliwo shows ze yali alina omuwa naye nga nazazitunze kyokka show gyamuwadde ya cricket oval amugambye ogenda kumpa tiketi 15,000 ekyo ekifo kituuza mutwalo gumu n'ekitundu nze mpa tiketi 15,000 gwe ne bwofuna omutwalo okitegeera. Sasa nagamba ebyo byokka kati when I made such submissions ningamba I think Gravity ekyo kibi omusajja aba yaguze guma oba okitegeera. So ndowooza oyo naye kuba nalaba nga yantakinga kuko kuba nayogera those facts naye nga is my boy nze nafa bamu kuba mu making. So we become good when we are talking good about them and we become bad when we're criticizing ekyo ekibi kye boogedde kyendabye mu mawulire. But other than that sirina nnyo rift nze mukama badde akyankuumi sirina nnyo rift sirina mboozi gye nali nkoze eyo nenuubula oba nange nenuubula omuntu omulala nnyo okukwagala okunsuwinga oba okukitwala mu mateeka like it has happened to some people. Okay, awo wennyini wenjagala nkubuulize kino. Abantu mu mbeera eza bulijjo bakaaba era buli muntu alina ensonga lwaki ayinza okukaaba, that is wabanga akaabye ebyaddala. Omuyimbi okuvaayo n'akaaba ku kamera mu lukuŋŋaana lw'amawulire kitegeeza ki nga tetumaze nakutunuulira nti ensonga eyamukaabiza yeeno? No, but naye katantaawo Shafiki we munsoberera bannamawulire oba ba entertainers nabo bantu kye baba basingako nti Katonda amuyiyeko amafuta ag'enjawulo, but there are people like you, they bleed like you, they sneeze, they get sick, they eat like you, nabo bagende manju nga gwe oba okitegeera. So omuntu okubreaking it down ekisooka kirimu bibiri. Kirimu okuba nti ayize, you get, because Gravity yakaaba golooza amaziga ago gaddala yakaaba I know how it hurts, I know how it pains. Nze mbeeramu nno abo abayimbi n'omusange mu room eyo ng'akaaba naye ng'ekimukaaba waliwo presenter kye yayogedde. Nzijukira lumu nagendako Ronnie Banton oyo nga tannagenda bweru yampitako ewakaawe ng'akaaba amaziga ne Kolo yalina buzibu na Jacob omutuuze
was Dembe. Jacob yagenda n'ayogera baloni bantu n'abalayika balina ne siriimu abo abaana tebatuuzaako wamu n'obasanga n'akawala kano n'obasanga era n'omuwala oyo wa dream girls abo nze nsubira be baaleetera omwana ono be bamusiiga endwadde. Ronnie Banton coincident kwolo yali ne family nga bawuliriza abaana bawulira sajja yakaaba amaziga. So he's not the first one to cry. Gravity, I know how it feels. Kati Gravity nsonga ki yaddala ya mukaabi? Kati Gravity lwali okusinziira amaziga gasinga kuvaayo ndooza submission case yakola. Case yayimirira ku mpewo ndooza n'agamba Gravity ebintu by'oyimba tebinyuma, your music is bubblegum, biki ebyo ate osasula nnyo abantu bakuba endongo singa tosasula gwe singa ddadda ebintu bwe bityo so uyinga bituufu asasula ekyo Case yayinza okiddamu yakola submission okitegera. But I know Gravity is a talent. I don't know why Case ayinza obayina naye because bannamawulire ebintu byogera out of research omala kinoonyerezaako n'okikubawo we don't say so. Case ayinza obayina eggulire lye ayina wajja kati ate mawulire tulina code of conduct nti wojja eggulire to unveiling awo to source of information ogisigaza kati Case alike ayina source of information just sabusobola kwesigulirako nange mbyogere kubanga Case ayinza bali protected by his source genogenda obyogera nga toyina source yo. So but yeah, that is what happened. Naye okukaaba okibayita oku breaking it down nga naawe okiraba kyobadde oyisamu banno kubanga Gravity ayina submission naye zazaakola. Kati for example bw'okola submission nti abakazi nze mbakuba, waliwo omukazi ali eyo agetinga sensitive, waliwo omukazi ali eyo oba oliawo ali ku miggo olw'okuba Gravity yakyogera olwa ne Gravity akyogedde kankutimpula okiwulire waliwo oba kitegera. Bebe Cool, Bobby Wine, Chameleone nabo balina families, so bw'okola submission ba resigning tebakyalina kye batugamba omwana we bw'aba akiraba awulira atya. So I think he was just given a dose of his medicine. Kyentowooza nti kati yamenyeka yawotoka kwe bayita okuwotoka takyasobola kuddamu kumala googera bigambo agenda beera careful. Era nga njagala mpite ku fake media nkugambe nti sometimes when you given a microphone tomala googera because of the excitement of being a star. Olina okwecomposinga because nga bwe boogera mu court whatever you say shall be used against you in the courts of law. So whatever you tell me in an interview, I can use against you when it necessitates. We keep archives. So olukogera statement nti nze Bebe Cool oyo nemugwako nemukuba ebikonde nemukuba nze nsobola nomukuba ebikonde nemutungatunga oyo nze taddamu kummanyiira. Tuba tuli awo Bebe Cool ne wabaawo ekimutunzeeko nebamukuba ebikonde nze nenkomyawo akatambi ako. Nengamba Gravity mu butuufu ne bwoba sigwa mukubye munamawulire tomugana kukyogera because that is what we do. Whatever you say can be used against you. Okitegera. Olowooza Gravity tayimba bubblegum music nga bannamawulire abamu nga gwoyogedde bwe bagamba? Awo bannamawulire abamu bwe njagala okontradictinga nabo. Ekyenjawulo nze kyenina mu bannamawulire nze ndi muyimbi. I'm an artist. Teri kye bayita bubblegum music as long as Ugandans are enjoying it. Gwe kyolowooza gwe gwalina bubblegum mind okulowooza nti that's a bubblegum music. If someone nganza aluwulidde it is bubblegum music to me. Hey, so you have a bubblegum mind. Yes, your mind is bubblegummed to my music, but my music is not a bubblegum. Waliwo Gravity yajuza cricket oval. Ina bubblegum asobola ogijuza. Okitegeera ina bubblegum. Actually nawe leetayo wata ina bubblegum agijjuze. Manyidde ne bafans bano tubadde ekitiibwa bano abakeera ne bawagira endongo. Fani kyogamba musiru nnyo okulaba nti oluyimba lwa Gravity tusimbudde lwe lw'amaanyi. Awo en contradiction ne bannamawulire mu ndongo okunafuya abayimbi because of bubblegum. No, abasinga babanenya bubblegum they have never sang. Tebayingangako na microphone. Tebabirangako mu booth to know the pain, the sweat that is there. Kenzo wano, people have criticized Kenzo. Kenzo byayimba oluzungu luliva simanya. Kenzo has a BET. Techibawomirwa naye. There is something about it that you need to learn. First appreciate it.
appreciating kale ofuuke kyali then kati gwomulage nti kati nakukopa kati nenyongeramu kino kyewali obulamu kati nfunye na BET 5 because kyemansuubira bwemanga Kenzo ayimba byayimba tebinyuma bwomala omukopa obulungi byonna his power kimufuula n'okitegeera n'okigraspinga kati gwe kyambale kati yongeramu ekiki ekikufuula better than him. I think that is what business is all about. But ever since he brought the BET, nobody has done it. Waliwo agenda ogireeta bwe mpulira eyo. Anti the Nagambe, the world wants someone who has done something, not someone who explains how he's going to do or he tried to do something. Agirete tukwogereko. Kenzo atanaddamu tate babogamu agireeta agikuba oli alibuuzanya ina BET. In fact mwe nanaswala nnyo. Weba bali bajjayo ebyafaayo nga oli mumugamba Uganda muyinayo ka BET tujulina yak Kenzo kyokka Kenzo genda omujimu waayo ngate gwewasoose omuwani nti we have a good artist like this one and this one akubuuza ate Kenzo that one is a bubblegum artist I sings bubblegum kyokka kati watuuka okubuuza so in Uganda who has a BET ate omugambe Kenzo ojja kuswala n'ebigambo bye bakitegeera so we should not downplay these artists efforts. Omuyimbi yena bw'aba akikubye n'akimakinga there he deserves respect. It is hard my brother to penetrate this media no olaba newobeera munnamawulire nga ffe it is still hard. Not everyone can excite fans like JAXTA does on his show okitegeera not everyone does it like you do so sometimes begin by appreciating than breaking. Teri ayimba bubblegum music awuliribwa era ebiyimba ebiri bubblegum music tebabikuba tebikola hit bifiirayo eyo gwe manya buli luyimba oluganya okukola hit ne balukako abantu ne luganya eyo bubblegum music n'olimba kasita lutunda ne lufuuka omusajja n'atuuka n'okukola concert no that language should stop because first of all we are breaking these artists some of us ekirina obutufuula ab'amaanyi kubawanirira because mu nsi muno mulimu bayita ba king makers and kings fena tusobola bakabaka bannamawulire they are king makers and the artists are supposed to be kings. We're supposed to make these artists. You get what I'm trying to tell you? So that is me. We cannot break them all the time. Awo nyini nga tetunava mu maziga ye mukulu we Eddy Kenzo Mande ya Mande mukulu we twamuziise for starters osobola okubabuulira Mande yaani? Mande ekisooka mukulu wa Kenzo okusinziira ku speech Kenzo gye yawadde Mande ono baabeerako bonna e Masaka Senyange era yajja mu Kampala muno ne bajja bonna okutoba naye ne baawukanamukko oba okitegeera buli omu nga atoba agatta bikondo bye naye of course they were always close. Mukama n'ayamba Kenzo n'amufuula kyali abadde amubeererawo nnyo era yatugambye nti waafiiridde ayina sinotrack gy'abadde afuna kuba yali ayagala nnyo ebyovuga so ayina kisinotrack kyeyali yamufuniramu eyo nga asomba bamugira kwa surviving obulamu era something I believe is very good. Kenzo kyakoze obuterabira baganda be waliwo ne muganda omulala gwe yatwanjulidde gwe bayita Juma oba Juma erinnya ndinvudde mu mutwe nayo no yamusanze mu bukulu 3 years ago. Omukulu ono yali ate ye bamuzaala mu mama Kenzo alina abaana bye yazaala abalala kati abaana bano Kenzo yali tamumanyi naye jukira bo baali bagenda ne kitaabwe kati mu bukulu nnyo amugwako amunoonyereza n'amunoonya n'amusanga okusinziira n'agatta dots n'emboozi n'ajjukira nti ddala yaliwo ekifaananyi kya maama we ng'akiraba mu ono so naye ne tumuzuula naye nga Mande nsonga ki ebeemuziisa mu limbo kakati Mande omanyi bingi nnyo ebibadde byogerwa Kenzo wamye muganda we ettaka omuziika Mande biki ekisooka ripoota entuufu evaayo eraga nti Mande ono bwe bamuziise baziisewo nnyo abasiraamu baziikawo abasiraamu so ye mu kiraamu kyo yali agambye banteekangamu eyo limbo omanyi waliwo abantu abali attached ku bintu ebyo
alina abantu be abangi ennyo be baaziikaawo, so naye yagamba bw'alifa bamuteekaawo. Yeyo report eweebwa eri exclusive, era nga kyendowooza nti ku Kenzo ku byatuuseeko ne bwe kyetaaga ggula ttaka just baziike muganda we, kyemmanya kisobola kuba kati obugaga kyabadde asigazza kyekyo. Mukama amala okuwa byonna, amugje mu bwa ghetto n'amufuula omulangira, kati tayinza kubanga because waliwo satisfaction etagulwa, satisfaction okubeera n'owooluganda lwo, ekyo tekigulwa. Ate bwe kivaawo tekiddizibwawo, you're not going to kwepaatiikako omuganda omulala nti lwakuba oli agenze. So I'm sure ne bweba plot ya Masaka teri plot eri too expensive for Kenzo to buy for his brother, ne kuba kuziikako buzisi muganda we. He has the monies, naye just kyali kiramu ky'omukulu Mande nti wenfanga munteeka mulimbe. Eddy Yawe, lwaki amawulire gamwogeddeko nnyo nga omusabirizi? Kibi okusaba? Asabiriza ki? Sweet, Pepsi, bindazi. Why simanyi naye nga nze ndowooza okutega ekibatu si kibi. Actually si kibi. Si kibi ate si kirungi. First of all, Eddy Yawe ababikola nnyo si birungi because si kirungi taking advantage of anybody gwogenda oyamba. Kyowa ne mu mulimu ennaku zino kisibya. Baboosi bano ababadde n'emize nga omwana amaze okusoma azze asabye omulimu n'omugamba sooka oyiwewo omubiri nange nkuwe. That is punishable by law now. Oba okitegeera. Kaakati n'emirimu gye tukola such ethics should not be there. Omwana bw'aba azze okuyimba osooka babeera naive, babeera desperate, don't take advantage of them. Kubanga kyova olaba actually waliwo ngamba nti kyova olaba bashiba bano bayina ennyiike, bayina obukyayi eri abasajja, okitegeera. They have been subjected to a lot okutuuka ku ebyo ebirooto. Ensi si bwe yandibadde etambula. Give someone bw'aba ayina ekitone. But Eddy Yawe sisuubira nti tasabiriza nnyo kibatu. That is a false story. Etambula eyo omuwala, oyo omwala twagenda omunoonyerezaako. Oyo omuwala ekisooka okimanyi nti alya ebisiike. Si muyimbi naye bagamba report ali ebisiike. Ekyokubiri alina gundi y'abamalaaya akwata abaana n'abayingiza n'abafunira. It's a business she's doing. Eri. So it's easy for her to come up with anything of that nature. Okitegeera kubanga Eddy Yawe bw'aba yakusaba nenkusaba ne tukola oluyimba mwendi kale nze nento olwange nga toliimu, naye nga tuyina lwe tuyina nga mwoli. Why don't you release that song? Why do you have to kukisiiga? Kikuluma omukazi omugumu okiruma n'okitira n'ogamba why? Bw'aba ddala yamusabiriza n'amumma, you move on. You move on because buli wobyogera naye bikuswaza. Kyemmanyi Eddy Yawe is a gentleman. I don't see him doing that. Ekyaliwo ku gundi fracas endala gye yali n'oyo omuwala bamuyita ni Martha Mukisa, yeegamba yali ya YouTube oluyimba yaba striking, yabagamba ennyimba mbawandiikira bwereere ne mba producingira ne tuyimba ne mbayimba sijja bakyajinga, naye oluyimba luba ku channel yange. The rights my kids have to eat kwanza na Rwanda kwanza na produce kwanza na mastering, so it becomes you're only an artist. You go perform it okufunze he tikola sente zo mu bivulu sijja kusaba, but the copyright especially engezo zina kuba byebyo byokka, but sina scenario kyendala, siraba scenario ndala. Dream Girls teri yali avuddeyo n'agamba nti Eddy Yawe yamusabiriza. Sikiwulirangako ku Rena Nalumansi, sikiwulirangako ku Leila Kayondo, sikiwulirangako ku Anita the Diva abali mu Dream Girls. So I don't think that Martha Mukisa Karo Nantongo naita kideclaring angako nti gundi yamusabiriza ekibatu. Nzo okuba bonga bote yabasimba nga yasimye ono gwe yalabye. Ate ekitali mu sitaani kyekyo kigamba tekiri mu sitaani. Bwe nkusaba okusaba ne nkugamba kubanga ninakozesa kye ninofuna kyesita kye mpaako kiri gy'oli okumpa oba obutampa kuba ate bwe sikuwa effects zaakyo
ate yamugana kuyimba oluyimba lwo talumuwadde alugaanidde ate kati wabanga wagaana okumuwaako muwe ssente oba mukiriziganye amicably oli muntu mukulu singa yamukwata kyandibadde kirala kiba kyanti yaliisa maanyi naye kati asabye ng'omuntu omulayi asawa abeeba siwe boogera asaba aweebwa gosalawo omutomuwa oba onaamuwa. So I think CGD, those are media propaganda. Computer Misuse Act efuse Computer Misuse Act omulabi wa fake media ayinza okuba naye talina nnyo kyamaanyi kye yagitegeddeko naye ayinza okuba nga yawuliddeko nti omukulembeze w'eggwanga yagitaddeko omukono. Kiki oyinza okugamba omulabi waffe wano ku tteeka lino eppya? Kakati ekisooka Computer Misuse Act nagisomyemuko nenfuna n'omukisa engagingako ne lawyer ku lunaku olwokutaano nayongera okuginnyonnyola ebimu ku amendments ezirimu ezigenda okukosa bannayuganda tokkirizibwa dibaddewo naye baali amendinze mbayongeddemu bwongezi baliyita amendment act. It's amending. Okitegedde? They amended bayongeddemu okulitereeza libaddewo naye nga teriri redundant teriri operation bulungi. Kakati olwa social media kyovola bansereko yasalawo balitereezeemu mutufiitinga the dynamics eziriwo kati mu nsi especially with social media. Naye ebimu ku byebakyusiza bye baamendinze ekisooka fiiki tokkirizibwa kusindika kantu ng'oli takakusabye. Bino n'omala gasindika pornography nga sekakusabye. Nsobola nno okukuloopa nti onansindikidde okumala gakwata omuntu n'osanga omuntu awo n'omala gamukwata n'omukwata nti fiiki lwakuba nkunyumidde onkwata nkusiba. Kati ebyo bye bimu ku ebyo ebikaayanya bannamawulire nti kigenda kutuuka ekiseera kati oli akuba munne abadde katumanyi social media bebadde community policing eyo ti oli asanga oli akuba omwana n'abiraga polisi nenoonyereza ani ono okigenda bamunoonya it's evident waki omukuba buti ne bamusiba. Kakati asobola okukozesa obuwaayiro buno oguddako obuli mu computer amendment okulwanisa ssebo. Yes namukubye naye wankwatidde ki olukusa walugyewo olunkwata nga ntimpula gwentimpula oba onfuna nga gukusinga kubanga oli gwe nakozeko assault yaloopye kali kyakulumye nnyo namukubye naye bw'aba tandoopye jukira it's not a case until someone fixes it nga gufudde case and you're not guilty gwe kituuseeko you're supposed to go in the courts of law n'oloopa gwe kennyini n'ofuna reference. Kati gwe nkubye aba takoze reference naye gwe nga wabitaddeyo we bajja okunoonya nti wabadde okuba omuntu wamukubye ebikonde evidence weeri. Yes evidence weeri I can downplay oba counterplay you nga ndeete kozesa etteeka lino wabikutte naye wabikwase ngaani wansabye wakite wansabye nti why timpula naye nsaba kukwatako. That is what it's literally meaning. Okitegeera then n'amateeka amakakkali ennyo ge baataddewo mulimu emyaka 7 we gukugwa mu vi computer misuse singa bakusingisa omusango 7 years oba milioni 17 sente zokka nnyingi milioni 17 then emyaka 7 nga tolina kubeera in any office. Bwemanga oli marketing manager kiba kikkakatako okuresigninga. Teeka nno kambwe nnyo. So obusungu obululimu liraga nti si kigendererwa ku regulating social media oba computer use. Waliwo omuntu omu ayagala okifunamu n'okubaako gwe bagatta gwe batega. Just know nti social media yebadde efuuse battlefield. Nze that is my assessment. Nazi kuna abasajja bagendanga mu nsiko Museveni balumbanga mu nsiko awo nga waliwo ekisagazi n'akiyingira n'atayiza obote n'amukuba amasasi. That is how it was. Nowadays Uganda tekyalina room for nsiko, ensiko zonna bazizimbyemu. So that is one thing we are proud nti olutalo lujja bano luzibu okukomawo e Uganda because onewugomawa
okusinziirewo okutukuba amasasi. Jaxta njagala tufundikire naye kati social media yebadde etandise okukikola ng'omwana ayima ku social media n'akukalakata ebigambo n'akuvuma kyekyakabiza Gravity. Abaana bamuvumira abaana ne bamuwa n'akaba n'amaziga. Olaba bano baatuuka nakusiba abantu abaaseka obusesi nga musekerera eri tumwina afudde oseka waki oseka kwegamba social bali maziga gwoseka sanyo olijja wa maziga. So those are some of the things and those are government geregezaako kuregulating naye nga kyema kijja tukosaamu bwe baddala yateekawo freedom of expression waki abantu tubakotogera okwe-expressinga. Bwe banga yateekawo freedom of speech lwaki omuntu tumukiriza. Then gadgets zino technology is advancing. Social media negenda kulimitanga nnyo abantu kwe-expressing freely with social media and ate nga kyekintu ekitraining. So kyenandibulidde government before Computer Misuse Act. What about okuteekawo Computer Use Act? Esomesa abantu computer use ogikozesa otya? Kuba social media bagikozesa batya? Mugikozesa soka mutekewo essomo Computer Use Act abantu bategeere ati bagikozesa mubasomeseza enkozesa yayo ekitegeera. So byebimu ku ebyo kale tufundikire obubaka obusemba banaye webale nnyo Fik Media kunoonyaako abagiriko mwebale kuwuliza katusubire nti tubagasseeko subscribing mliking page ya muganda wange abagala okungoberera okusukkawo ndi ku BBS Telefina neyanziza nnyo neyanzige Fik webale kunoonyaako kansubire tubagasseeko. Of course era tubagasseeko nkimanyi bulungi nnyo. Kale Jonathan Jaxta Mugudwa omuwulidde bulungi nnyo nnyini ddala. Wangi wensuubira nti obadde oyagalawo naye nga tetukutteewo okugeza tetukutte nnyo sayidi yakuba nti CEO ate tetukutteeko nnyo sayidi yakuba nti muzadde naye sayidi y'okuba nti munnamawulire sayidi y'okuba nti munnabyabufuzi mpozi n'ekyobuyimbi ndowooza otakutteeko kati awo otakutte ng'obadde oyagalawo ate otunamufunamu episode eddako we tujja okukwatako ennyo. Kale nsaba nkusiibulire wano nkwebaze okuba omulabi omulungi. Jos Property Consultants Uganda Limited tutambula nabo tobeerabira Masakaawo ojja basanga ku room MC1 ku first floor eya Muto Complex. N'olwekyo ennamba we ziri wansi awo osobola omukubirako eri eya Airtel eri ku WhatsApp muweereze message ne ku www.josug.com osobola okumufuna. Email ye naye weeri awo osobola omuweerezaako ka message n'abeera nga akwasaganya bulungi. Kale tusinkane mu episode endala atakumira mpeera abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.